Ono ye Professor Gordon wava muno aweze emyaka 8 egy'obukulu agamba nti akoze eddaame lye mu lwatu era nga alamidde ensi yonna mu lwatu nti bagagga bangi bavudde mu bulamu obw'ensi n'abavaayo abakungu n'abavaayo zibbanka nga bagamba mbu balina babawola ensimbi era mbuno balina shares mu makampuni gaabwe kati no yakyogedde lunye akyogedde lwatu nti akyogedde mulamu nga tewali amukase nga tewali n'omu amutadde ku mudumu gwa mmundu wabula nga akyogedde mu ntegeera ye nti ebyobugagga byalina n'amakampuni gaalina bibye bwoya temulimu ssente ya muntu n'emu tewali muntu n'omu gwe yali yewozeeko 10 wadde olw'ataano okuteekawo amakampani ge era gonna agaddukanya n'abaana be n'abatabani be n'abakozi be agamba nti buli mwezi afuluma obukadde obutaka wansi wa 7 nga lakusasula abakozi baalina mu makampuni gaalina agasoba mu 10 n'olwekyo agamba nti tabaawo omuntu n'omu avangayo singa mukama olunaku lutuuka n'avambulamu obw'ensi ne yeesiba ku kampuni ze nga bwe mwalaba ebya BMK bwavayo abanene ne bagamba bunno balina shares mu kampuni za BMK bwe baali bawola BMK ensimbi era kampuni ezisinga bazitwaliza BMK Ibrahim bazitwala Hotel Africana kati yagamba bamuwayiriza ebintu bingi naye abisomose kubanga Katonda waffe yasalawo nti era yagamba taliyewola nsimbi n'emu mu banka abaana be naye bakola bizinensi zaabwe tewali nsimbi ya muntu n'emu eri mu kampuni ze tebavangayo ne batandika okwewayiriza oba okwagala okubba kampuni ze bwali bavudde mu bulamu obw'ensi kamba we Professor Gordon wava muno ebigambo bino kabyeyogerere okundabako n'okulaba byenkola tebibadde byangu nga bw'omanyi ebintu bya buli omu ekikulu taata waffe yatugaana okugenda mu byobufuzi era newankubadde yagenda ne maama ndi wasanyu okulaba nti siri mu kavuyo waliwo akavuyo awo bwe naakategeera bamanye nti weekali njakuwa ekyokulabirako sigenze mu byabufuzi baga nti amalwaliro gonna bagabyemu eddagala baani bannanyini pharmacy lwaki tetubanoonya ne batulaga ne resiiti gye bagagula zimpadde kyakulabirako eyo katuveeyo bannange emikwano gyaffe mwenna abawerekedde ku mukulu ono Katikkiro era waliwo lumu yampita Ssaabasajja agenda kumpa ekirabo nga kyamaanyi era ekirabo nekifuna naye omukulu ono yasoma byonna byasobola okumusomako byali bingi ate nga n'abamawulire baba balina okuwandiika si kyangu omuntu okwevaamu oba ogamba nti kino kankikole n'akikola nga wadde ogamba nti ndi muyiiya naawe oli muyiiya okuleeta bannaffe bano bonna ne bajja bankyalira wandize weka netulao netwogera netulya enkoko enjokye nebyogawo ebi niyo wagambye nedda bannange gye tugende simanyi oba waliwo yakugamba simanyi oba wakirowoleza mu biseera ki naye kwega ekikulu bantu bangi tetwagala kukola mikwano gye tukola gyakwewola ssente kuvumirira bannaffe kuboogerako ebigambo ebitali bituufu tekikola ndowooza nti okuva 7-6 tuzze wano nakati kyemusanzeewo tekyaliwo eno yali nsiko ate mugende wansi mujja kulaba emisota eminene gyegiri twagigoba negiserengeta eyo wansi naye nze ngamba nti ekintu ky'emmengo ffenna nasebo ngamba nti nawe nabangawo programu gyensobola nja kubeera naawe naabaawo emikolo
mu Lubiri, Bulange, amazzi obulabe sigenda gagula tugayina wano tujja kuwoleza amazzi era nagakwasa Elvis ye mukulu w'amazzi ago ne kampuni endala zinamukwasiza naye ng'ekikulu kulaba tukulaakulanya Buganda. Abantu bangi balwanagana oba tebakkiriziganya naye tubiveemu tukolenge ekitole tukolere wamu kitole ky'emmere nga tonnabegako tekisigala nga omuwumbo guli gumu era bw'ogenda okulya toyinza guteeka mu kamwa gonna singa tukolera wamu abo abaagala okutulya n'okutumira bajaga ne gundi gyali tugenda tulindako. Nze kyeŋŋamba bannyabo abali Mengo sayinza okubalaba ajja tumanyiganye okumala emyaka mingi naye okulaba nti akyasobola okukola yandibadde yadduka ddala bwagenda Butambala oba Singo n'agamba ekibuga nkikooye nze kambaviire naye ekintu kyetaaga kintu kimu nze kyembagamba omuntu okuteekamu omwoyo gwe amaanyi ge amagezi ge n'obusobozi bw'alina si kudda mu nnyombo nakuwayiriza banno bingi awo byensobola okwogera ffe bye tuyitamu kuba nze ne batabani bange tulina abakozi basukka mu 4 kampani zisukka mu 10 buli mwezi twetaaga miliyoni 7 oba 9 omusaala gwokka ate tubadde tusasula ate tukyasasula. Lwaki twesigaŋŋana ebikwata ku kampani buli omu yeebuuza ku munne buli omu n'ebikwata ku mirimu gyamu tuyinza kwebuuza ku buli omu naye waliwo obusuubira nti bandikuyambyeko nibakuwa ku magezi oba naawe n'obawa ku magezi. Ssebo w'ekitiibwa webale kujja museum eyo gy'olabire ntwalidde emyaka kumpi 25-28 okunoonyereza ebintu ebyolabire okuva e Kabale okuva Enkole okuva Arua okuva tubinoonya ne tugula ne tukweka nakati tutegeka mutabani wange Elvis yakikolako tugenda kuzimba ekizimbe kirimu ekizimbe simanyi ekyali mu tawuni ojja kusanga bonookomye wano omwaka gumu n'emyezi ng'ena ekizimbe kiwedde kuba tukyalina ebintu byonna bikyajjudde konteyina gyeriri bingi kidunawo bolage kigenda kulabika bwe kityo sente twazifunye ate nga tubagamba tujje tukola ffe tetwewola ekyo ayagala okwogera mu mawulire ayogere tetulina bbanja lya banka nemu tukola tukiira ku makya saawa 12 saawa emu nga tuli mu office saawa emu nga tuvaayo naabo abaana kyebakola kati ate banyamba kwegamba 7-2 amini bwe yantwala mu komera bwe nvaayo 7-3 nembutwala ebulayo wali myaka emikasi nembutwala ne basoma naye bakomyewo ne banyamba tebali bino nfuniramu wa dadi yakoze baki fenna tuli begendereza buli omu yegendereza munne awulidde n'olwekyo sijja kwongerako awo naye nsiimidde ddala okulaba nti wetukyalidde awulidde naye nga mbaddewo ku lwa Buganda ne ku lwange n'ebintu bingi abasinga obungi wano tebabimanyi naye saagala kubireeta mwe munasoma mu kitabo kya Nabagereka agamba nti bamusanga wange waka mubeere bulungi
n'abasawo bange bwe baliwa wano ne Germany n'emmere ndya ntambula nzekka n'empolampola. Just 5 minutes, eh? Honest. Yaleseemu engattani. Professor Sir Gordon wava muno. Ebigambo byendowooza biwulidde, bigambo birungi. Ekisinga obukulu wano watugambidde nti ye kampuni ze azina tezina bbanja na limu. Tewalimu alinamu shareholder n'omu. Kampuni za family, kampuni ze n'abaana be. Bino abantu bavaawo aba government ne bavaayo n'owulira simanya meja gundi, simanya meja gundi, simanya minister gundi. Tutte kampuni z'omugenzi kubanga balinamu shares kubanga jo bakola bonna. Agambye twali alinamu shares nti buli mukiwandiike buli omu kimanye nti kampuni ze yazeetandikira era azeezimbidde ensobe 11 azeekoleddemu nga ye nga talina weyeewola. Tewali banka n'emu emubanja. N'olwekyo ebyo ebitera okwogerwa ababbi abakumpanya abalyake agambye tamubiwulirizanga. Ababa babbi baba bakumpanya nga baze babba ebyobugagga bya bannaffe. Wawulira wano ebyobugagga bya BMK nkugambye olwo omuntu yawe byeyimbamu mbunno naye alinamu shares musimanya abadde asinzamu shares simanya adde yamuwe ssente z'akozesa babibba. Naye yagambye tewali kumanyi gavumenti ekyokuvera gamba ojo tumuwa ssente zamuwa omusojo tumuwa ssente zaffe nze nagenda ne babba ebintu by'abantu bati babba ebintu by'abantu wano basanga nga bagagga bati baze babibba. Naye yagambye ebintu bye bibye n'abaana be bakozi bakola nnyo bakera 12 emu nga bali mu ofiisi emu ey'ekawungeezi ne bavaayo. N'olwekyo tawa muntu avaayo n'agamba mbu ate ayinamu omugabo oba ayinayo ebbanja gye yabawola agambye tebiriyo. Tweyanziza mukama waffe lino tuliyise eddaame oba okoze bulaame ng'okyali mulamu ng'ensi eraba. Era naffe twongere obyongezaayo eri abo abeesomye abalindiridde ova embulamu obw'ensi oba oli awo batandike babbe ebintu byo. Nti akyogedde n'ensi ekitegedde tewali amubanja ate tewali n'omu alina shares mu makampuni ge. Ekyo kiwedde abadde beesomye okubba kakomyawo kafu bulijjo ke mubala ako kakomyawo Gordon ebintu byabye n'abaana be bwe babikola. Mbaagala nnyo omukama bankuumire subire waliwo kyoyizeemu gwe kyekiwaseza story eno obeeko kyojjamu nga gwe ayagala okubaako kulaakulana okuba obulungi mu duniya muno nti ssente z'okwewola mbi, ssente z'okugabana emirimu gy'amakampuni mbi kubanga ovaawo abaana bo ne basigala sseke ovaawo omuntu neeza ebintu byo ate nga si kyekyali kigendererwa kyo. N'olwekyo mufubenga nnyo okukola ennyo mukole ebintu nga biri authentic nga byammwe bwoya ate muyigiriza abaana bammwe okukola emirimu gye mukola tujja okusigala nga tulina kampuni ezatandikibwa abakadde nesigala nga zigenda mu maaso ng'ezazungu bwe ziba. Omuntu atandika kampuni nesigalawo emyaka n'ebisibo ng'egenda mu maaso lwakuba yainvolvinga abaana be n'abatendeka emirimu bwe gitambula era n'ateeka mu makampuni ago ne bagaddukanya ng'akyali mulamu nga bw'owulidde bwali mu kukkiriza Elvis nti Elvis yakulira amakampuni agamu entendeka gyamutendese ne bwe mba siriiwo buli kimu kitambula bulungi. Omukama bankuumire mwerawo.